abalungi mbaniriza mugamba mutenaku z'omwezi linnya mwezi gwa mukaaga 2026 bafunye ebirungi muyogeyoge abafunye ebizibu kibi nnyo so mukama katonda era yongera okubagumya mu mupiira wano katini nnyo omuzannyi amanyiddwa nga Cisse Nantongo yaliko former captain wa She Corporate bambi yavudde mu bulamu bw'ensi twongere okumusaasira tongere okusasira famire ye n'abantu bonna bamuliraanye so namwe mukulike yabadde mu kuzika Master Paloti olunaku olw'eggulo aweka Mengo mwakoze ekintu ky'amaanyi nnyo ba musician mwena yasobodde okukwata akantu konna ke yakutte n'akawaayo bambi wakoze ekintu kya ttendo nnyo so twebaza ba MP twebaza ba meya ba kansala mwenna abayimbi mu categories ez'enjawulo abakadongo kamu abaki oba gwaliko mwena tubebaza tubayozayoza n'omukulu Mansuru Semanda tukweyanza nnyo ne Firebase gye yali yonna Million Highland yonna gye yali yonna gye yagita so yeyo omusajja abadde Master Paloti yazikiddwa olunaku olw'eggulo ne Kasima Kerere ketongera okubaagaliza tulinamu ebivulu omwezi guno weekend ejja tulinamu ekivulu kya Sebavuga omuyimbi amanyiddwa nga Kaziwe Kapo ne mukwano gwaffe munnamawulire munnaffe wa Spark TV Joe naye ayinamu ekivula ku Papa's Sport banne tugende tuwagire muganda waffe abantu mwenna bakoledde ebirungi mu industry eno eya art so byebyo ebisinze nnyo okutambula Black Market Records musasula abantu bayitiridde nnyo okunenengana gye muli babeekwasa babeekwekola nti mwagala bawa kasente kaabwe so omuyimbi owakadongo kamu eyawumula legendale Paulo Kafeero munnange bagenda nno ne bamuziikulayo abakola DNA test naye kiki ekiri mabega w'ekintu kino ffe nga abalengerere wa tulina ekintu kye twalabye omwana ono mutabani wakadongo kamu omulenzi ono so ayimba n'okuyimba mutabani we ayagala bakole DNA test Swazi kumakuma banno tetwagala mu malokuwa DNA test ate omugenzi tugenda muzika wewati ne wewati mutunde ettaka ly'omuzeeyo oyo so omwami Balamu nga wakulembeddemu abaana abo balambike bulungi tebakola ensobi ne batunda ettaka ly'omugenzi kuba twagenze okulaba eriri wasava wantu walungi nnyo ettaka eryo liyinza okubanga muyinza okwagala okwetera mu DNA ne mugaana okumuzzaayo abaana ne bamaliriza nga batunzeewo buli omu atunde ekyo kintu kijja kuba kya buswavu nnyo ate si kutundako kulekawo kawugiro kuba kati ekibonyaabonya abaana abo ettaka eryo we riri enkoko njeru we baaziika omugenzi so we waba mwali mwatundatundako naye bambi ettaka eryo lisigalewo liyambe famire liyambe buli omu ate tetwagala mukyekubirwa mu DNA test ezo nti ate ono tezaagize nti ate ono so bibeere birambulukufu media mugite ebeerewo emanye ani atali so ettaka eryo mukyegendereze nnyo mwami Balamu lambika abaana abo tewaba waayita erimbo ate omwana tubaweemu ensimbi mutunde mugabane ezo sente ne baba biliyoni 3 nnyingi naye ntini kuba mu abaana 10 buli omu abagenda funa mmeka nkibalekedde tukira ba relative nabo balina okufunako ba uncle ba auntie ba mulamu ba mujjwa ba kizibe oyinza okumaliriza ng'ofunye miliyoni nga 3 gwe so omwana gwe naye ng'ate wali osobola okuddaawo omwana we ne waba azaaya asobola okudda ku ttaka lya jjajjaawe n'alima oba n'alunda so bannange byebyo ekyo tekibavuga speed tekibamalaamu so bambi mwami Balamu nga gye mwayise mwenna omuyimbi oyo mumuwe ekitiibwa temugeza era lambika abaana abo tebatunda wantu awo so byebyo mbagala nnyo mweraba bye Ron Sport nga buli